Tuli n'owekitiibwa yaliko Katikiro wa Buganda omukulu Mulika avuddeyo n'asaba omukulu Mathias Mpuga Nsamba nti yeekube mutima ng'omusajja omukulu amanye obuvunaanyizibwa obwamubweebwa ate aleke kweyambula kitiibwa kye atuule akakkane atereeze eggwanga na buli kimu ekigenda mu maaso. Mulika ebigambo bino abyogedde n'ategeeza nti His Excellency Delegate President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine the People's Hope musajja nnyo, musajja muvumu, musajja w'amaanyi, musajja ayagala eggwanga lye kubanga okuvaayo n'olabisa omuntu bw'oti n'omutegeeza nti ssebo wakoze kibi era kiwakoze kibi ate nga bagambira ddala nti n'ogw'ozadde asobola okuba eŋŋoma n'ozina. So Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine kye yakoze amwebazizza era n'amusiima obusajja obukulu bw'alaze era n'ategeeza nti singa Uganda erina abakulembeze nga His Excellency Delegate President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine singa tuli wala nnyo. Naye bano abakulembeze abamu be tulina bo beenoonyeza byabwe, beenoonyeza nguzi yaabwe ate nga 100% mutuufu kubanga tutabye bangi abeeyita abakulembeze, abeeyita ab'ebitiibwa, abeeyita ab'amasuuti naye ng'ate munnange bye bakola tebibaweesa bitiibwa byabwe. So His Excellency Delegate President of Uganda bamwebazizza ekikolwa kye yakoze n'obusajja bukulu bw'alina okuba nga yalaze era n'ategeeza omukulu Mathias Mpuga Nsamba yandibadde mugezi ensonga n'agikwata kisajja kikulu n'ateweebuula nnyo n'akwata ssente y'omusolo emugambibwa okuba nti yagirya n'agizza gy'alina okuba nga yagijja ate era ne yeetondera eggwanga buli kimu nga bwe baakimusabye n'abikola mu mbeera ya kisajja kikulu era amusabye nti before nga tannabafulumya kiwandiiko ye nga commissioner nti n'agamba tajja kuva mu ntebe era nga tannabafulumya kiwandiiko ekigamba nti ye nga commissioner talyanko ku ssente takolanga ki ng'ate abuzaabuza kumba ebintu biri ku likodi yandisoose kwebuuza n'okwetunulamu n'akola ekintu ekituufu ekyalina okukola era ekyali kimugwanidde. Tweyanziza nnyo mukama waffe ow'ekitiibwa Katikiro Mulika abantu nga mmwe betwetaaga mu Uganda eno, abantu abateetiitirira, abantu aboogera eddoboozi munnayuganda lyayinza okuba nga awulira ate era abantu abatunudde okulaba nga Uganda yaffe etambula ng'egenda mu maaso. Tuli basiimu nnyo mukama waffe, weebale gatta ddoboozi ly'okulya bannayuganda ate era weebale kwagala ggwanga. Bino bye tubagamba, bino bye twagala, bino bye twagala Uganda etambule. Ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga tumanyi tujja kuba bawanguzi. Kubanga olyanza n'okuga nti ne neighbor wange olumuyambu eyo sihiyase tusooka tuyinza okugenda mu ekyo kakati Buganda nziwe Buganda nange nandibadde nina ekirowoozo nze navumye Mpuga nti walidde sente kuba saayi sinayogera ng'Omuganda era singa Omuganda sinamanya kibi kyeyakoze kuba yagenderayo nga waliwo wabula ng'Omuganda nakkiriza Nuupu n'abajyawagira ne bagiwagira n'alema bagiwagira abajijja baki bwe mugenda eri mbasuubira okukola ekyo era kyenvudde ngamba nti Bobi Wine aba mutuufu okkaayana ng'awulidde waliwo emiliyoni 5 ezitategeerekeka yaba mutuufu wabula kati Mpuga yalina omulimu ogw'okumunnyonnyola bategeeregane bakkaanye bamanye ekyabaddewo bw'aba nga yasobezza Mpuga omanye ennaku zino oli n'emmesezi zagenda ne zisiruwala bulijjo ejja neeruma ebinyeebwa by'omu kutiya naye luno gwe w'okisiikako n'ossa ku kamasu nayegaa nti kandi ekino kisiika akamasu nekagira ki nekagikula n'olyayo oli awo yasiika emiliyoni 5 n'abiteeka eri Mpuga n'abigwamu kakati ekiba kibiriwo nti 5 ebyo byewagenza okugwamu byabadde bituufu ekyakamasu tekakubye ku mutwe kubaako akamasu kakubira ddala mutwe n'ofo tuula tubijjewo tubimalirize eriyo ekirala kyemulaba ekyamaanyi mu kwewazaako kwe Mpuga alaga nti obuzibu tebuli ku ssente zino zokka naye ekibiina kibaddemu emigozobano mingi simanyi abaana tebawa abakulembeze bannanekitiibwa ate ye tajja sirika nga bayisaamu amaaso abakulembeze naye ekibiina yakiyingira before 2021
akibaddemu emyaka emirala 2. Nze nkugamba kyamutawaana ye bwe yagenda mu kibiina kya Katikiro kuba naye omusango gwamusooka yagendayo ng'amanya ideology y'ekibiina ne be yali beegatta nabo. Bw'aba yagendayo nga teyabitegeera that's musango gwe okuyingira ekibiina. Naye ebibiina bibaako n'amakubo nti bwe tutakkiriziganya nkola bwenti ekitwali era n'abeera ng'alina kujja. Naye waliwo okwekwasa kubanga oyinza okubulwa ensonga ne weekwasa. Ensonga erikulu bali eyabalandusa ya ssente ziri emiliyoni 5 oba eriyo mwe bye mwawulira ebirala nga bisaabirira mumba mumbuulira naye bwe baba nga baalandukira ku miliyoni 5 baali batuufu be bawa omusolo era be baagala okukakasa nti omusolo guteekebwa awateekwa okugendebwa. Ne gavumenti ogiraba bulijjo bagitakula malwaliro mekiivi nankani kati bwe tulwala mulabye nnyo kubanga mwanze emyaka gyenjogera mwenna muli bato wano bwe twalwalanga ekizibu kyaffe si ddwaliro. Omusawo yabangayo eddagala nga gyeriri ekitanda nga gyekiri emmere nga gyeri n'engoye ne bw'oba oddugala otya engoye ennyonjo gyeziri ate nga teweetaaga namujjanjabi wabula bajja kuzikulabako bulabi ne bakusiibula oluvannyuma ne bakunona n'oddayo eka. N'olwekyo obuzibu bwali kutuuka mu ddwaliro so si buyaki ate nga nabwo obuzibu tetwabulina buli wantu w'olinga naawe walinga wemba ndi wano wali waliwo ne baasi nga mmanya nti ku ssaawa bwezi teriyo ne baasi egenda eva negenda gindi etuuka wali gindi neteekawo era nentuukawo ku ssaawa zozonna. N'olwekyo ennaku zino mulaba ebyo tebikyaliwo ndowooza mwe mubonyaabona naye lwaki kubanga bano abagenda okukiika eri tebabissaako mwoyo ate ne bassa ku bonasi mu mwoyo ekyo obadde oba kyekizibu kuba simanyi oba yali bonasi ne kubanga tanambuya naye bwe nasomye mu monita waliwo yesu Profesa Ogola ndowooza mwamusomye nammwe ate mmwe mubalina ye yagambye nti ye yaleeta n'etteeka erya paalimenti okwetongola okuba ne komisona mu y'omukaaga naga nti ekyagendererwa buli baali bajoogebwa nnyo minisita wa difensi nga bwe baagalanga bammemba ba paalimenti okugenda okumanya emulago ssente ze twawaayo zaatuukayo ne bamusaba ssente ng'ayinza okubaga kaakati tewali so ng'azibikira biri butalabibwa baba bateekawo etteeka ne paalimenti efune omutemu ogwayo oguyisibwa mu bajeti ebintu ng'ebyo ogamba buga nti kati abammemba ba paalimenti gundi agenda kulaba kintu kiri gundi agenda kumanya nga ssente weeziri ekyo nalabye nga kirungi ate yagambye nti mu yaabwe etteeka temuliimu kawaii individu kakati kyova olaba nti Mpuga yalina okuleeta okusooka okutumatiza nti yalina akawaayiro mwe yasinziira okufuna ssente ezo. Oweekitiibwa ekibiina ky'ennuku kyo kyagamba nti kyayogera n'Empuga n'akkiriza nti ssente yazitwala era ne yeetonda ne kimuwa ebyokusalawo bisatu. Ssente azizzeeyo ekisooka, ekyokubiri yeetondere bannayuganda oba si kyekyo bw'aba agaanye ekyokusatu adde ebbali. Mpuga n'ayanukula n'agaana okudda ebbali. Nze simanyi oba yagaana kubanga buli omu owulira muwulire. Yayanukula Nuupu bwe yagambye ate Mpuga ye n'agamba nti nedda. N'agamba ye tajja kudda bbali kubanga ssente yazifuna mu makubo matuufu agenda nakufuna installment esooka. Kati ne twebuuza Oweekitiibwa nti bwe baba nga baatuuka ku butakkaanya ekiro ekyo kiki kye balina okukola kati okutabagana ekibiina mu kibiina mwandibaddemu kakiroozi akagamba nti bwe tutuuka awantu ne tuba nga ebirowoozo tebikwatagana tugamba bakidde awo n'oli n'atulamula. Olaba ne bwe gaba maka oluusi muyinza okuba nga muli mwami na mukyala ne bwe mulaba nga temutegeeragana nnyo muyinza okugamba nti katugende tunona omusosolooti oba gundi oli ajja atutawulira. Si kye kyandisinze n'olwekyo kye nabudde ngamba nti naye ne mu bibiina naye n'awaka waliwo era kyova olaba nti Abaganda bo baamanya n'okumanya nti bamubeera omukyala n'omwami awaka ku mafumbiro gali ge twalinanga
ne munyiiga n'onyiiga mukyala omusajja n'oyagala oba okuba omukyala n'abuuka amasiga n'adda enkoto bw'omukubako oluyine bw'aba yakujooze gusinga kubanga yagenze mu bafaki zone. N'olwekyo n'ebibiina biteekwa okuba ne mashinale okusooka tugatta obwongo obutafaanana kubanga Katonda yali mwegendereza nnyo bwe yamala okukola ensi eno n'anoonya n'agirabirira kwe kutonda Adamu. Bwe yatonda Adamu n'amugamba Adamu n'atagala guno muti eri nsolo bino bigundi naye ng'alaba tamala naye Katonda n'amatira nti tasobola naye yalina saayansi akola Adamu owookubiri. Wali weebuuziza lwaki teyamukola ate n'addira oli Adamu gwe yakoze n'amuggyamu olubirizi n'aggyamu omuntu. Bwe yamala okumuggyamu byonna ne bifaanana omusaayi bifaanana ennyama efaanana ebirya by'emmere y'emu obwongo tebwali bwe bumu. Lwaki yayawula? Yayagala abantu abajja okuteesanga bakkaanye. N'olwekyo kye tuliko kye tukola ne wano kiviira ddala eyo amabega. Era kyova olaba mu Buganda singa sisitimu y'e Buganda eno piramidi yaffe ng'obadde ogitunuddemu tewaliiwo wataliiwo reconciliation. Ne bw'oba ani ne bw'oba ani tulina n'olugero lugamba nti teri atawa bukwanga ne kabaka wabulwa Kibaale. Kibaale atuuka ddi okumuwabula mukimanyi? Kibaale y'aba alabirira kabaka eby'omunda eri naye olumu anenengana ne bannasaza ne bakabiite ne baanyawo naye ne babimalira eyo era n'abugira ekyo teri atalamulwa ne kabaka alamulwani Kibaale. Kakati mwe lwaki temwagala kulamulwa? Bwe banaalemagana okutabagana olutiibwa ekibiina kisigalawo balina kikola mu bbanga. Ekibiina zimanyi oba kiriwo ku lwa Mpuuga yekka oba ku lwa ekibiina kirina mashinale ate mashinale ekubuulira bw'oyingira ne bw'ogira ki ne bw'ovaamu. Ebyo tebiriiwo bibalemagana bagenda mu kkooti. Kyekituteesamye muleme omulaba abambalaga wiigi abo singa baba beesimbu nga tebakola misomo ate tebamala kukuba eno n'eri naye ekibambazaga wiigi abo ogendeyo omubuulire ensonga zino yakusalirawo. Oweekitiibwa eriyo abalowooza nti bannaffe bali abaava mu ssuubi ne batandikawo dipti bulooka bwe batabangudde ebibiina wano mu Uganda. Mpuuga ono okuguguba banne bakuwagira banne bwe bava mu ssuubi bakuwagira ate nga bonna kati bali mu kibiina kya NRM. Saagala kunoonyereza buntu obwo obuntu obulindi viidiyo nakugambye ekibiina ky'obufuzi nga kitandika kiba na ideology oba waliko mu ssuubi oba waliko kiboojoyininga nkusuubira ku supportinga ideology ne constitution gyenkoze eteekwa okuba nga mukolera kakati ate biri ebyoga nti gundi yaŋŋamba ebyo bibanga bwolaba naye ne mumaka bibaayo naga nti ate nawulidde ne ku muliraano waliwo yagambye ekyobulira nga oli bwakuvuma ekyo oba mutuufu. Ekibiina kiteekwa okuba ne mashinale etereeza ebintu ebyo. Bwe binaayongera okulanda ne bitagonda kiyinza kulanda kubanga bwe mutanga babibuulira mwe mukola ebibiina abantu mumaze okutegeera Mpuuga okumugaa nti tubuulire kino tusalewo omuga nti ava mweno bagenda wa Bobi Wine osobezza vaayo ate waliwo birandira naye lwakuba biranda kubanga tuli mu ŋŋambo beera bw'owulidde kati gwe wali ayinza okubuulira nti owaisuubi ye yagamba kino alina obukakafu oba biyinza n'okuba nga yebyogera naye tulina obukakafu. Nze nyime wano njogere ku muntu oba wa DP nga kyoŋŋambye nti Mawu yagenda mu NRM ate n'aga nti agenda kwanguyako oli atandika okukyusa obukulembeze oba kituufu nze simanyi kubanga ninze kulaba kiyayogera era simanyi oba ayogera naye oba n'obukulembeze anaabuzaayo 26 nga bugira ki nga tulaba nga yagambye mugende mulonde nze sijja kulwa simanyi naye kati ebyo ziba zifuuse ŋŋambo kasita tugenda mu ebyo.
Katona agenda kugenda ku nsonga ey'enjawulo ku Buganda taata Ekitiibwa ensonga ezigenda mu maaso oluvannyuma lw'omutaka ezabaddewo ne poliisi n'efulumya n'egamba nti waliwo obukadde 10 anaayambako okukwata omukulu oli ku nsonga zino eziri mu kika kyaffe eky'endiga ebigenda mu maaso nga bw'obiraba kikyoyinza okwogerako ku nsonga eyo sina kyeyinza kwongerako kuba bye nawulirako byagamba waliwo abamu baawaaba nti abadde omutaka nabawaaba ewakiseko abadde omutaka tabadde mutuufu ate Buganda yateekawo kooti eramula ne bagenda ewakisekwa n'ebiraki neeramula kyenazeeyo okuwulira nti omutaka bw'atamatira na nsala ya Kisekwa yajulira ewaani ewa Kabaka. Nze mbadde sinawulira nsala ya Kabaka n'olwaleero emisango tono ne bamutta. Yeyo embeera Oweekitiibwa Dan Mulika gy'awaddeko ku ngeri Mathias Mpuga Nsamba gy'alina okukuumamu ekitiibwa kye n'okuzzaayo ssente z'omuwi w'omusolo ze yatwala mu bumenyi bw'amateeka. Weewaawo ye Mathias Mpuga Nsamba akyalowooza nti ebyokwegaana bigenda mukolera mbu era bigenda kumuyisaawo, naye twongera omujjukiza n'omutegeeza nti Bannayuganda bamulaba ne byali mu kukola bimulabisa era twongera omujjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency elected President of Uganda, akyakola bingi nnyo okumulabisa singa anaaba teyizeeko nga ye Mathias Mpuga Nsamba. Kuuma ekitiibwa kyo ng'okuuma ekitiibwa kya Bannayuganda ng'okola ebituufu by'olina okukola kubanga bino tubikolera ggwanga si muntu kinnoomu.